Sange bamwamba sande era nga nasemba omulaba sande emisana agenda kumukulu olweggulo ne bamukubira ne bagamba bamuwambira abatetegerekese bani ne bamutwala twamala ennaku eziwera nga tetumanyi gyali bali budde bwakiro ne batuwa ebifaananyi nga bamukuba ali bwereere mu basement nsaba bambi talina musango tutange tazangako omusango kujja kulwanirira eddembe ly'abantu sajja they're strong. He's a strong man. He's really a strong man. And all I'm asking is that bamukomyeonga mulamu kuba ye buli kimu kye nnina ye kabwe nina munange era ngumyanga nangamba tusibeera strong kugenda kulwana nenwaniriramu amube bulungi era strong era mwana mugumu gwe mukulu gumya banno era ngamba gumyangezaako naye waliwo etukana ebizitowa ng'owulira ozitowa waba alina omusango biproduce him to court atandika okuwoza emisango gy'omuvunaana naye gwe okudda ku social media n'ogamba muyina ali mu basement yange what I don't know, we can't fight you back, we can't go in your basement. Obuyinza bonna obulina okumukola byonna by'oyagala omukola naye mbadde nkusaba nkwegayiridde kwata omwami wange omutadde kuba byonna by'oli mukolako bya bumenyi bw'amateeka. You know the right procedure of following if you, in case you have any problem with him. Mute adde eri abaana kuba naye taata nga nawe woyina abaana b'ewaka okitegeera byonna by'omuvunaana bimuvunaane mu right way. N'ekyo kyokola omukubi omwambudde omukoze byonna by'omukoze ate n'odda ku social media n'olaga like kyekyo kyabadde adeservinga. That is not right. That is not right. That is very wrong. Nsaba gavumenti ne bonna bekikwatako ab'amateeka aba human rights n'abantu bonna natali mwami wange yekka bonna ba political prisoners bakireewo ba simati ba everyone Bobi Young n'abalala besogedde kuba bangi bonna mubakutte mubalina muta abaana badde eri bantu baabwe. They have families, they have mothers. Mumu batokyalinga what is that ongamba oli muyigiriza lunyankole. It is not a munyankole, it's sebuufu. Do I really have to remind you that that is sebuufu? Or I want to drag him into Bunyankole kingdom, but he can't be there because that is not where he belongs. Ati agamba nga konti ayagala yiga lunyankole simuwulirangako kati mbadde nsaba taata lwayizeeko lumala you let him come back. Woba onasobola omusindikira scriptures ez'olunyankole maybe he will learn from home. Ne let his kids see him. Okitegeera. He has to salute your father's speak. Really? Really? Kyekyo ekyamaanyi ennyo ky'oyinza okutugamba. Mumpe. Wena okusinga bbiri mbadde ku kitanda nga yanzijanjaba. Badde n'akavaalo n'ekugula amawulire g'okumukwata. Amulina mwagala mu mutuwe mu mbeera zonna z'alimu. Tusobole okubeera ne famire ye abaana. Wematiza tugenda kutuwamba otunafuye otuswaze nga bwe wavudde n'ogamba nti Eddi Mutwe yakaabye naffe tuli mukaaba. Tetukaaba lwa bunafu naye tukaaba kuba kye tulina okukola tusobola kikola kuba tugoberera amateeka. Twekyawa dda mwozi ffe twekyawa dda naye okumanya oli munafu nnyo yegwe gye nakyasinza okuba omunafu mu nsi yonna nti owamba abantu ne wenyumiriza ne mu kuba tulugunya. Kitegeeza toli geno kubanga mu mateeka g'obujaasi okutulugunya is not ethical. Toli geno just onyumirwa bunyumirwa kubanga taatawo yakuzaala n'ofuuka DNA geno. Naye tujja kudefeatinga bwe mwozi, tujja kudefeatinga kitaawo, tujja kudefeatinga family yo, ate tetugenda koma bukomi bagambako, but we shall make sure you are buried at sea. Muzikibwa mu nnyanja tebadda mu kubalabako.
Museveni ne mutabani we kyebatuusa ku bannayuganda. Edi Mutwe yawambibwa abasajja abali basindikiddwa Damulira ne banno mwawamba Edi ne mutulugunya Muhoozi nga mutulugunya personally mumwambudde engoye mumukoze buli kimu. Bannayuganda baagala mute Edi Mutwe. Family ya Edi Mutwe yagala mute Edi Mutwe. Ate mulekerawo okukola ebikolobero ku bannayuganda. Oti mubanga ki? Simusawa na mumunana. Mujamubuza ku sawa mweka. Agaye muyombesa kubo. Baba seredde mukatale. Kansa nyize kitokushanyi kudde mwanyize. Sizawo kati sawa mweka. Anti agambi. Ayo siye arrest yo kidnap. Kansa atabukidde mu studio wano. Ziba sawa na mumunana. Kubya process kijayogerako. Kati kansa omaliza otya? Bagamenti babaseredde mukatale muyombesa kubo. Mugende mu kooti munone Edi Mutwe. Otulabye tuli Kongo tuyombera Uganda. Olaba tuyombera Kongo. Wendi wano mu Uganda wengambira. Oyo mwami assistant mubaka wa president byagamba bya butalimu bwabanga Muhoozi yakoze arrest omuntu gwe bakutenga ino omusango bamutwala mu court musawa na mu munana katyaliwa bwe basikidi na punti sikubuzaawo yabafe gwe bakutte bamutwala mu gazetted place basement ya Muhoozi bagigazetinga batya RCC Erigazete diwa. Nawe bakwate bakuteekeyo mu basement y'omu. Nti baganda bange bano. Nti mutufuga bulungi naye ffe bamanye ekyokukola. Ekyokukola ni yakoze obukyamu okuva ku ntandikwa. Bw'oba gwakulira amajengo olina ne ziccepe. Nga wasoma ebitabo. Yeye enkola gye bakolamu. Oyagala nze mpite mu mateeka akinga gwe toyise mu mateeka nga tegwayina emmundu. Naye kati ayogera mu namba. Nkugambye njogera kwogera tekiri mu mateeka. Kiri mu mateeka. Nze olabye nnyina kyenkola ekimenya amateeka. Njogera. Agambe programu kyaddemu obusungu. Njogera. Mututuusizawo. Mwe mulabanga ekyo kibi nnyo ku bikolobero bye mutukola. Museveni bwe yanyiga mu kalulu teyagenda n'akuba emmundu. Ffe tugenda mu kooti. Mugende mu kooti. Tuli babi nnyo. Mwewuunyisa. Erinnya bamuyita Lucy. Ndi wano. Nabi. Tatange bamuwamba Sande era nga nasemba omulaba ku Sande. Emisana. Nagenda kumukulu. Olweggulo ne bamukubira ne bagamba bamuwambe abatategeerekese baani ne bamutwala. Twamala ennaku eziwera nga tetumanyi gy'ali. Bwali budde bwa kiro ne batuwa ebifaananyi nga bamukuba. Ali bwede mu basement. Saba bambi talina musango tutange tazangako musango kujjako okulwanirira eddembe ly'abantu. Musajja ali strong. He's a strong man. He's really a strong man. And all I'm asking is that bamufomyewo nga mulamu kuba ye buli kimu kye nnina ye. Kabwe nina era myanga nangamba tusibera strong ngenda okulana nemwanirira mube bulungi era strong era mwana mugumu gwe mukulu gumya banno era ngamba gumya ngezaako newala otukane bizitowa ng'obuligozitowa awatali tomanyi kyakola bambi mukomyewo Kabwe nina. Thank you.